okuviira ddala omwaka 2007 Uganda esindika amagye gaayo okugenda mu nsi ez'enjawulo okukumirayo eddembe. Somalia mwaka 2007 twasindikayo abamagye 5,000 ne beegatta ku Amisom Forces abamagye 1,000. N'olwekyo Uganda yo yali egatta ensi zonna mu contribution zaazo, egatta Burundi, egatta Kenya, egikubisaamu omuwendo. Abajaasi abo okuviira ddala 2007 okutuuka kati bajja bakendeezebwa naye ng'abakomawo tebasasuddwa, abamu n'emmundu baazibowa ne badduka nazo. Pulezidenti w'eggwanga ayogera amazima kubanga tugamanyi. Abantu abagezaako kukola ebikolwa eby'ekiyeekera babanja ssente zaabwe ze bataasasulwa ez'omusaala okuva mu bitongole, kuva mu nsi ez'enjawulo gye twabasindika. Twabasindika e Somalia, kakati era emmundu ezisinga eziri mu ggwanga tezimanyiddwa. Kyekisooka. Ekyokubiri, twagala pulezidenti w'eggwanga ajja ebyobufuzi mu byokwerinda by'eggwanga. Ebyokwerinda kasita okwata ekitabo n'olayira nti gwe pulezidenti, kitegeeza gwe ovunaanyizibwa ku kukuuma abo abaakulonze. Tewali mulala avunaanyizibwa okuggyako ye, kubanga ne ssente zonna ze tusonda ze bayita omusolo tuziwa ye akola ogw'okutukuuma. Konyi oyo bwe yali atandika, ekimu ku byatwewuunyisanga kubanga waaliyo groups nnyingi nnyo ezirwana nga n'abaagobeddwa mu buyinza abakyoli baali bakyalwana nga naye batuusiddwa mu mambuka g'eggwanga. Gurupu ya Konyi eno yatandika ate ekuba bayeekera bannaayo. N'olwekyo ne tutandika okwebuuza, ono muyeekera oba yateekeddwawo naye kukola mulimu mulala? Paka kati tetumanyi Konyi yali muyeekera oba kyali kitongole kya gavumenti. Sitwagala gavumenti yakuno ekemebwe okulowooza nti egenda kuteekawo ekitongole ekirwanyi kireetere okusiba abantu abavuganya gavumenti eno, kubasibako kye bayita okumusibako ki amatu g'embuzi, okumuliisa engo. Tumanyi bulungi nti okuvuganya gavumenti eno kwanyinyitira nnyo mu Buganda, era ng'ekibiina ekyasinga okugiwangula mu Buganda ky'ekibiina kya National Unity Platform. Sitwagala gavumenti erowooze nti engeri y'okuddamu okweddiza obuwagizi egenda kuyita mu kusibako matu ga mbuzi abo abaagiwangula. Ekola ebyobufuzi naye nga tegattamu kukozesa ate baana baffe be twasindika mu magye babeeremu, ate okutandika okutulugunya bannansi ababazaala oba ababiinako Oluganda. Tekijja kukirizibwa. N'olwekyo kwata mu byokwerinda ekyebikolwa ebitandise, ate kakati baddire palamenti bagiwa akakiiko yeekola okunoonyereza, tukole alipoota enaasinziirwako okutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga, ng'ensonga ze balina okutunuulira ab'amagye baffe abaakola emirimu emingi okuviira ddala 2007 e Somalia paka kati nga babanja emisaala tebagifunanga. Abamu buli eyatuukanga babakomezawo, abamu mu cargo planes nga zigwa Entebbe nzimanyi, era abamu olwadduka nga baalemera emmundu zaabwe nakati tetumanyi gye bali. N'olwekyo eggwanga lya Uganda terikyamanyi muwendo gwa mmundu guli mu ggwanga. Njagala omuduumizi w'amagye aveeyo ambuulire oba amanyi omuwendo guno ogw'emmundu. Ebikolwa eby'ekiyeekera bisobola okuba nga bisinzidde ku abo. Ekyokubiri, ebikolwa eby'ekiyeekera bisobola okuba nga bitandikiddwa gavumenti yennyini okwagala okukwatirako abagivuganya nga ezo ebiteekawo, kubanga obwo obukodyo bwonna tubumanyi busobola okukozesebwa. Ekyokusatu, wasobola okuba nga waliwo agabbi nga kakati agabadde tegakyasobola kufuna nsimbi nga kakati gatandise okukola ebyo n'okwagala okunoonyereza engeri gye bafuna ebyokulwanyisa byebakozesa okubba, ng'okubba kwabwe kugenda kweyongera kubanga omuntu bw'akola kampuni n'ekola ssente nnyingi alina okugulawo bulanki. Kisoboka omubbi okubanga kati atandise okwagala okugulawo bulanki nnyingi, n'olwekyo yeetaaga ebikozesebwa mu bulanki ezisoba mu emu. Ekisembayo byokwerinda mu nsi nnyingi, n'olwekyo ensi ezo abantu betufufuggaza ababadde baagala okubikolayo ne tubalemesa basobola okubanga kakati bakozesa obutego buno gavumenti eriiso ery'ebyokwerinda erikomyewo mu ggwanga lyayo bo ebaviire. N'olwekyo ebyo byonna ezo ensonga zeetaaga okutunuulira mu kifo kya pulezidenti okwogera obwogezi ku nsonga
nga ziringa ez'okubalaata si za kooti bukooti za kutunulira kumalawo